bwetala ba agent bali mu kunoonya bazannyi twawulira kaunti na Arsenal yeetaaga omuvubuka ono Ivan Toney kyesimanyi oba omuvubuka ono anaaja mu nsamba ya Arsenal kubanga ye akuba mwenderi eyedda ate Arsenal erina muko fluidity eyo yekozesa. Actually Arsenal ebadde tetera nnyo bwogezaako n'oginoonyezaako ku byafaayo ebyokumpi tetera nnyo kubeera na center forward n'abeera top scorer mu league. Abazannyi baabwe babadde basinga okubateebera golo babadde bayitaayita bbalibbali eno ba Alexis Sanchez ba Thierry Henry naye abayitawo nga Banwanku Kanu tumuwulira nti nno awanguddeyo ku ngule oba golden boot. Golo zaabwe zitera kuva bbalibbali eno era ndowooza Gabriel Martinelli nono munne Bukayo Saka bandiyongedde okufungiza mu nsamba ya ttiimu ya Arsenal mu maaso awo. Sirowooza nti Ivan Toney ono anaajyamu naye oba oli awo banakola adjustment mu nsamba nga bwe twalabye Man City bwekola adjustment ng'emaze okugula Erling Haaland ne bakyusa mu nsamba okusobola okwaccommodatinga omuzannyi oyo Erling Haaland kubanga yali direct naye oba oli awo ne Mikel Arteta bw'ati bw'anaakibala that is bw'eneebanga ddiiro yeeyiseemu. Mpozi mpuliddeko nti United eyogerezako Karim Benzema United naye badde ine engeri gyegenda neyogerayogeramu n'abazannyi bano ba senior twalabako wano ku Edinson Cavani twalabako ku Zlatan Ibrahimovic twalabako ku Wout Weghorst naye mpuliddeko nti oba ne Benzema naye bayinza okumugira lwakuba Benzema we twogerera bino agamba waliwo minisita mu ggwanga erya Bufalansa yamwogerako ebisongovu yamukubye edda mu mbuga ono nno mu Africa bantu bameka aba bulijjo akuba minisita wa gavumenti mu mbuga ku nsonga ki naye ziri nsi za Europe munnange bo bali ku ssemazinga waabwe naye ekyo nakyo nkiwuliddeko ekyo oba Karim Benzema anaabeegatteko oba taabeegatteko ekyo sikimanyi naye nga waakiri amawulire gagikoonyeeko naye ate era n'ensamba ya Rasmus Hojlund oba oli awo okusobola okwongera okulabika obulungi mu mujozi gwa Man United oba naye yandibadde asambamu nga omuzannyi ono Karim Benzema kubanga Benzema engeri gye yasambangamu nga kizibu n'okumanya nti ye mwenda ajja ne yeetaba mu nzimba z'ennumba naye mugenda okutuuka okukuba cross nga yali wali yamaliriza. Abasambi abamu tebali multidimensional bwe batyo babeerako ekiwayi kimu kye balowoolezaako bw'otamuyisizaamu golo tezinywa naye abazannyi abo nga Karim Benzema abazannyi nga Sergio Aguero abazannyi nga Luis Suarez yani omulala si bangi nnyo nno ndowooza nejjawo Felix ono nti ye mwenda naye tekimuganda kujja kwetabamu eno oluusi talina na buzibu nakukolera banne mipiira era yensonga lwaki twamulabanga Benzema nga akyalina Cristiano Ronaldo nga Ronaldo yasinga ggoolo kuba ye Ronaldo yewaganyanga mangu mu makubo omuyita ennumba bwe mudde eno ne muzimba yabeera wali ng'alina buweeyowogomye kasita mutuuka mu yadi nga 50 naawe ogenda n'okaka okkuba ekizungirizo oba olabikanga omujega era okukakana ng'oyisirizaamu Cristiano ye ng'asaza layini ng'agenda eri ng'ajaganya abawagizi b'enduulu ng'evuga emicomo nga giyitiŋŋana naye Karim Benzema y'omu ku bazannyi abatono ennyo abeeyisa bwe batyo kyesimanyi oba nti abazannyi abo oba bangi ekimala kyesimanyi oba nti ne Rasmus Hojlund ayinza okukiyiga kubanga mu kwetaba mu interplay naddala wano mu yadi 20 okuva ku goolo awo alabika era ensonga lwaki twamulabye nga yakolera ne Rashford goolo gye yateebye naye eno okujja diipa ne yeetabamu n'agira nga bwe twalabanga Benzema oluusi n'ayita ne kuba Luka Modric naye nga byakolayo byonna bye bijaayo obaoli awo ndowooza anaabyongeramu embavu n'ayongera okulaba engeri gy'ajja mu ttiimu kuba kati ttiimu ekyali nkakanyavu nzibu yakwesogga ate era kirabikanga enzibu okulaba nga agiyamba nga nayo emuyamba. Awo nga tuvuddewo era mu mawulire amalala embadde njagala mubenga mumanyiiko Howard Webb akulembera Bali Fleece ebungereza avuddeyo n'agamba nti nno ate omupiira Martin Odegaard gwe yakwatira mu ntabwe nga bazanya Liverpool yandibadde penalty eno ne balifu bannaye omupiira gulina engeri gye guprotectinga Bali Fleece bayinza okukuba goolo enfu naye obubonero busatu bw'agenze rifu bayinza n'okumugoba aleme kuddamu kulamula mupiira naye obubonero bwagenda nabwo busatu kakati ne Howard Webb agenza okubyogerako ku mupiira ogwo gwalamulwa Chris Kavanagh gagamba ku gwa Liverpool omulenzi oyo Martin Odegaard yali handball yennyini yandibadde penalty naye kakati ekyo kiba kiboozi kyakumalwa kubanga ne penalty tekyakubiddwa
ne match tejja kuddibwamu ate ne lifu tebalina kye bamukoze ate n'obubonero yabadde ayagala okufuna obusatu teyabufunye kale kwegamba byebyo naye ng'aga amawulire matonotono mbadde njagala okugakuwaako muyinza okubanga mugakubaganyako ebirowoozo sayidi eyo olunaku lwajjo twabadde tutandise ku nsonga n'ebimba n'etulemerera naye nga twabadde tusoose ku kudda kwa Kevin De Bruyne n'ebyokugenda okukyusa ne mbagambirawo nti nno sigenda kubagamba nti okudda kwa Kevin De Bruyne ekikopo bakimaze oba tebakimaze nze nyingira mu kisaawe kutunuulira nsamba ngeri gyegenda kukyukamu eya ttiimu eno ya Manchester City ku lw'obulungi bwa biki bye bagenderera naddala mu sizoni eno bye simanyi kizibu nnyo manyi tubeera eno ne tugamba ttiimu egenda kuwangula ekikopo ne tugamba ttiimu bweremu ekikopo n'olwekyo manager bamugobe naye nga tetumanyi miramwa gya club zino buli sizoni wabula tuteebereza buteebereza nti eyo ttiimu ani balina okutwala ekikopo naye ng'oluusi omulamo gw'abali teguba coach Patrick Abuya wano yaŋŋambako ku ttiimu emu mu Germany eyo yalemera mu division ey'okutaano ekyabalemezaayo nga balina bo bye balowooza nti tebannaba kubituukiriza tebalaba lwaki bagenda mu division eddako eno mu Africa kiba kizibu okusangayo club ezeeyisa bwe zityo eri ng'ekubye omupiira gwonna gwonna ne gumala ne mubbinika ne bafuna n'obubonero obubajja mu kibinja ekimu okubatwala mu kibinja ekirala ne bagamba waliwo targets ze twewanga tuli mu kibinja kino tulina okuweerezaamu abawagizi wakiri ba members emitwalo 7 tulina okuba nga tufunye ensimbi ezigaziya ku kisaawe kyaffe tulina okuba nga kwegamba ttiimu yewa targets naye kakati targets ezo bwe baba tebazituukiriza ttiimu neeremeramu mu kibinja kiringa simanyi oba bannayuganda abamu mulina discipline eyo bw'obanga omwaka gugenda okutandika ne weewa targets kakati targets zino bw'ozituukiriza gw'omu kubasooka mu biriroliro ogamba tugenze kujaganya new year naye osobola okwerestrictinga n'ogamba bintu gundi ne gundi ne gundi ne gundi binemye okutuukiriza kati njaganyakyo omwaka simanyi oba tuweramu mu Uganda abalina discipline eyo oli ne yeesibira mu nju kubanga byabadde alina okukola tebituukiridde talina lwaki ajaganya nga tatuukiriza byabadde alina kukola mukulu Joseph Kirimaanyi ogamba otya bandabira aba KCCA mukulu John Basoma naawe nkulamusizaako nnyo mwebalegoberera byetukola mu Bakamanyi kati twatandise olunaku lwajjo nga tugamba wabaddewo abazanyi be twalabye mu weekend abaakomyewo obukomi twalabye Timo Werner ng'akomawo abadde azannyo waabwe mu Germany naye mu liigi y'Obungereza akomawo obukomi era yalabise bulungi mu ttiimu ya Tottenham Hotspur bakyalidde ttiimu ya Man United era eyo omu ku baakoze ogumu ku mikisa actually omukisa gwe gwabadde ogwokubiri gwe yategekedde omuzannyo Rodrigo Bentancur enzaalo yeri mu South America bamale bafune equalizer Rodrigo Bentancur naye abadde akomawo obukomi kubanga Yves Bissouma abadde amutuulidde naye ennaku zino Yves Bissouma engeri gyali eno mu mpaka eza AFCON twabalabye n'olunaku lwajjo nga bawangula omupiira gwabwe kale Bentancur musajja watukwekkomawo kwe kulabikako gabadde n'amawulire malungi okulaba ku Lisandro Martinez okudda mu bbaaka ya ttiimu ya Man United yalabise nga energy ye kubanga ebintu bye si byakutetenkanya nnyo ebintu bye bisinga bikozesa energy yalabise nga energy ye yagirina era ndowooza okudda kwe kujja kubaako we kuyamba ttiimu ya Manchester United nategeddeko ntino ne Casemiro kwoteeka ne Mason Mount nabo wadde tebalabiseeko mu weekend naye United weneddira mu nsiike banabanga balaze omutindo omutuufu ndowooza nti nno bajja kubeeramu kwe twalabidde n'omuzannyo Kevin De Bruyne era n'ebimu ku birala ebyewuunyisiza kwe kulaba golo ya Marcus Rashford kubanga abadde aludde okuteeba ate nga ye mu nteekateeka ye alina kuteeba okulabika nti asambye ate ne Rasmus Hojlund naye n'ateeba golo ye ya Premier League ey'okubiri mjukira golo ye yasooka yajuba ttiimu ya Aston Villa era nga omu ku bazibi McKean owa Aston Villa ye yamuseetingira mu butanwa kati ate era ne muguno mu kuteeba ttiimu eno ya Tottenham Hotspur era omuzannyo Udogi yakoze ensobi omupiira Rashford yabadde aguvuga nga yayagala gwekubira naye nga tanaba kufuna bagukubira Udogi bwe yagubbye mu nsobi ate ne gujja gumwekubako ku kasinziiro gwagenza okweseetinga nga Hojlund ali awo n'asooka akuba ennyanda eyabadde ey'ennyonta ya myezi nga musa eri kumpi yabadde seggoolo tubadde we tutuuse nga tuli ku okudda kwa Kevin De Bruyne naye nga wabaddewo ensonga zitulina okumala okubumbirira n'okuwa ekifaananyi league bano abakomyewo we bakomeddewo league bagisanze mu shepu ki era ttiimu zaabwe zeetaaga ki tusoose na Manchester City ne nkyukakyuka eziyinza okulabikako nga Kevin De Bruyne akomyewo twakonyeeko olunaku lwajjo nti yakomyewo ne sharpness ye gitubadde tumanyiiko ne work rate ye gyetwali tumulabyeko ku muzannyi eyakazannyako match emu mu season eno kubanga bazannya opening match
mpira gwe bazannya ne ttiimu ya Burnley mwe yalwalira yagenze okudda yalabiseeko kibajjo kyokka ku mpira gwe bakubye Huddersfield Town mu FA Cup naye ne muguno gwe yalabiseeko nga beetakuluzaako ttiimu ya Newcastle eyabadde bagasse goal ez'okumukumu yalabise nga sharpness ye ne awareness ne vision nga byonna akyabirina biringa ebitakwatibwanga nako yadde okutalaga newankubadde nga abadde aludde mu buvune nga tasamba naye okuvaawo kw'omuzannyo ono ngera bwe twayogerako sizoni ng'etandika sizoni bwebanga etandika tulina programs etukola wano nga tukubira focus tukubira torch mu sizoni okusobola okweteekateeka obulungi kubanga advantages z'oyina ze zimu n'ezaabo banno bonna abali mu liigi ttiimu zonna 20 mwenna mulina liigi egenda okutandika buli ttiimu ng'eyina ekikopo oba buli ttiimu ng'esobola okuwangula ekikopo kati kisinziira ku ngeri gye weeyisaamu abazannyi be wayungula targets ze weewa omutendesi gw'oyina obutetenkanya bw'ayina oba bw'atalina obuvune suspensions engeri gy'obala mu liigi ebyo byonna bisalawo anaawangula liigi kwataawangule era at the end of the day oba at the end of the season oyo asinze okukola ebituufu yawangula ekikopo temulimu kwagaliza temulimu kuloga nti eyo ttiimu bagiroga tewangula ekikopo nedda liigi etandika olaba weeyisiza otya kakati ttiimu eno eya Man City yakubiddwamu eddibu olw'obutabaawo kwa Kevin De Bruyne naye mu butetenkanya obwa Pep Guardiola yateekawo ensamba eyinza okwakomodatinga obutabaawo bwa Kevin De Bruyne newankubadde ng'ensamba eno tebadde nzijuvu kujjuza ddibu eryo kuba ddibu ddene naye waakiri esobodde okuweweezaako nekitalabika nti nno kakati ttiimu efukamidde omusambi omutaliiwo naye atejjukira nti omusambi owo yaviirawo Ilkay Gundogan weyagendera n'ebirungo byali alina ebyenjawulo Joao Cancelo weyagendera n'ebbiri ye etambula ate oluusi ng'eyingira munda ne Riyad Mahrez weyagendera mu kaseera ke kamu ne John Stones walwalira mu kaseera ke kamu ne Rodrigo Cascante mwafunira suspensions oluusi match ezimu n'atazisamba oluusi ezimu n'azisamba oluusi kwegamba awo wonna okuyuga okwo omutendesi olina okuba nga weetegeka nnyo ekisooka nga mu ngulayo ey'abazannyi tewatunuulira musambi ali single dimensional kwegamba omusambi ye nga specializinga mu kukola kintu kimu bw'aba takikoze aba tasambye nga bwe twayogedde ku Marcus Rashford ndoza tujja kumwogerako nga tutuuse ku Man United nga ye bw'aba tateebye goolo aba match agiviiriddemu awo kakati bw'obanga ogula abazannyi nga ensi yonna tewaliiwo toyina komo nti mu nsi gundi togula oyina okwetegereza abazannyi abo abasobola okuzannya okukola emirimu egy'enjawulo mu kisaawe abazannyi abalina obwongo obwogi ng'asobola okwekyusa okusinziira ku mbeera n'ayamba ttiimu mwaka akaseera kakati bw'otunulira abazannyi nga Phil Foden n'otunulira abazannyi nga Julian Alvarez n'otunulira abazannyi nga Jeremy Doku n'otunulira abazannyi nga Rodrigo Cascante n'otunulira abazannyi nga ani awo omulala abazannyi abo basobola okwefuula nti oluusi bayinza omukubisa mu wingi eyaddyo ne Bernardo Silva oluusi bamukubisa mu wingi eyaddyo oluusi ne bamukubisa akawerekera oluusi ne bamukubisa mu wingi eyakkono n'omulaba nga yeegazaanya ate oluusi ogenda okwesanga nga bamusambisiza wana wali Rodrigo Cascante ng'alinga ali mu double pivot naye ng'omulaba kyasamba ate kijaawo kakati oluusi baba tebamulagidde kusamba ekyo naye wano we bamugambye okusamba nga mu double pivot awali Rodrigo ogenda okumulaba ng'avuddewo okusinziira ku mbeera ng'agenze eri mu namba 11 yakuba cross olumala okuba cross ng'ate akomyewo mugenda okugamba nti akasajja kavuddewo dda katuyitewo kubanga tekaliiwo ogenda okulaba ng'ate kakomyewo dda nolwekyo abazannyi abo bali flexible ttiimu erina okuyungula abazannyi ng'ebayina naye bw'obanga olina omuzannyi wa channel emu ayita wano bw'aba tayisaawo aba tasambye bw'aba tateebye egoola aba tasambye omuzannyi oyo asigala nga mulungi naye akulimitinga akuteekako ekkomo nti mu kiseera omuzannyi oyo waviiriddewo oba wooviirwako omuzannyi ow'enkizo tosobola kumugamba nti nno munnaffe tukubireko awo oba tukolere ku mulimu omulala ogutali mu kifo ekyo naye tukolereyo ku mulimu omulala ng'omulimu ogwo oluusi taguyina oba nga tasobola kugukola kati Julian Lescott omu ku bazannyi abakulirako mu ttiimu eya Man City yaliko ku TV ya Sky ennaku ezo oba yatya buti oba
oba kyayogera kye kituufu kubanga nze siyinza kwepima mupiira gwange gwe mmanyiiko nti gwenkanankana gwa Lescott. Naye yagamba nti abazanyi Kevin De Bruyne, Francesco Fabregas, Mesut Ozil, Kaka Izekson dos Santos Leite ne Messi, nti abazanyi abo buli lwakuba pass buli wagikubye waba walina okubeerawo omuntu. Kitegeeza buli gwe gyolabanga blind pass waba walina okubanga wagenzeewo omuntu, kitegeeza ataagenzeewo ye mubi. Abazanyi abo Lescott yaba sikirinaako obujulizi, naye Lescott bw'abanga yayogedde siyinza kwepika ne ŋŋamba nti nze omupiira gwange gusinga ogugwe. Naye bw'abanga avuddeyo n'ayogera bw'atyo, ndowooza ayinza okuba nga mutuufu. De Bruyne, Fabregas, Kaka ne Messi ne Mesut Ozil mbw abo bo tebalina blind pass okujjako teammate yabadde alina okugenda mu space oyo wagigabye bw'aba tagenzeewo oyo yabeera omubi so si nti no blind